So right, nkulamusizaako nnyo inajo sinzo bango tuwuliriza webali kwekumira ku Yugi Update TV. Olunaku olwaleero abaka bonna bakedde kweyiwa ku kitebe kya National Unity Platform waliri Makerere e Kavule. Kati keekana akaseera otegeere ddala omubaka wo gubadde oyagala agenda kukiikirira ddala yaweereddwa kaadi okusobola okulaba nga akukiikirira mu Parliament y'eggwanga Uganda gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Leero kabadde keetalo na kayisanyo okusobola okulaba nga ba members abaka b'ekibiina kino ekya National Unity Platform bagenda maaso n'okweyiwa ku kitebe buli omu akakase azuule amazima. Jjukira nti nno tugenda mu mwaka ogwa 2026 general elections, buli omu gwalindiridde okulaba nga buli mubaka. Jjukira guno omwaka gugenda kuba mwawufumukko ogw'akalulu obutafaananako na mwaka guli ogwayita. Luli eri ebintu tebyali byeteefuteefu, twali tetwetegese ab'ekitebe ekya National Unity Platform twalonda tubolaba buli eyasangibwanga eyabwebwanga kaadi. Naye ku luno mulundi guno gokka ekitebe akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda ku kitebe kya National Unity Platform kakoze okusunsula okwenjawulo. Si buli eyabadde alaba nga agwanidde okuba nga afuna kaadi nti yagifunye kaadi. Kakati bwe bweraliikirivu obuli ku babaka aba Parliament abadde bakiikirira ekitebe kino ekya National Unity Platform mu Parliament, kati bonna emmeme zibeewanise bwe kyoba omanya. Naye ng'embeera ekyali nteefu, tubadde tusuubira nti nno gunaaba muze gwa poliisi nga bulijjo okugenda mu maaso n'okugumbula n'oteekawo violence ku kitebe kya National Unity Platform, okulemesa exercise yonna yonna okugenda mu maaso. Naye embeera ebadde nteefuteefu. Ngenda kuba nga mbikuwaako ebibaddeyo olabire ddala ebigenze mu maaso ku kitebe kya National Unity Platform gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Naye oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango otuwuliriza. Nkubiza gwe atanatuyungako kiriya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati ngenda kuba nga mbasuulirako mulabe ebigenze mu maaso ku kitebe ekya National Unity Platform, mulabe embeera weebadde, olabe omubakawo omulabyeyo ali mu mbeera mbi ali mu mbeera ki ne Big Eye naye alabiseeko olunaku olwaleero okusobola okulaba oba agenda kukiikirira abawagizi be abamuwagira akiikirire mu Parliament gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Saagala kulwisaawo, wabula ky'oba okola subscribinga, sharinga, commentinga, sobola okuba nga nkutuusaako ebigenda mu maaso ku kitebe ekya National Unity Platform wali eri e Makerere e Kavule. Okay, omulungi atulaba akaseera kano eyeekomidde ku Lukiro TV we tuli okulaba nga buli kimu tukikuweereza. Gwe omulungi atulaba akaseera kano bw'eti embeera bw'ekyali, buli kimu nkikuweereza gwe eyeekomidde ku lujjuliro gwe tuli tukikuweereza gwe aliko akaseera kano gwe eyeekomidde ku lujjuliro. Kansooke nkuweekawo ku mubaka we Wakiso olwaleero, olunaku lwaleero lwa vetting process, era nga ababaka abamu bazze okulaba nga munnaye bavetingibwa olunaku olwaleero. Era olunaku olwaleero kwe kulaba omubaka wo kituufu agenda kukiikirira oba bulijjo abagamba bya Honorable. Soka obuuze ku bana Wakiso ne bannayuganda bonna, gwe nga gwe yakatuuka embeera ogiraba otya, era totidde ebibuuzo bagenda kubuuza. Yansa nnyo bannayuganda abatuliko, era butereevu kibiina kya NUP tukoze bulungi nnyo akakiiko kakamala okwogerako gye tuli nga kakulembera Honorable Chemutai, era tukakasizza nti abakyala ffe tugenda okusookawo women MPs, naye tuli beetegefu nnyo okulabira ddala ng'ensonga za Wakiso tuzitwala mu maaso nga bwe tugenda kuba nga twongerera ddala okusitula Wakiso, era tubakakasa mikwano tuli beetegefu. Ana ngetukime wano, ana ku buli 10 tukakime wano, mumanyi banna Wakiso mutukozeeko judgment, era ground mugirina 6 ziri eyo wammwe, naye twagabakakasa tuli wano twakeeredde ddala, era abakama baffe bakamaliriza okwogera gye tuli. Tugenda kutandika vetting, tugenda kuyingira, naye mubeere bagumba na Wakiso. Yes, oyo mubaka Health Naluyima owa Wakiso District. Ate kankweko omu ku mukyala abamu abesimbyewo ku ntebe, era nga y'omu ku babaka abazze naye okuvetingibwa, naye kamukuweeko akubuuzeeko omulungi atulaba akaseera kano.
bannange bannantebe mwena mwasuze mu kyalo nakedde dda era ndi wano nti mbasuubiza nti wano wiini neeteeseteese bulungi neetaddeko omuwendo ogwo okusaanira omubaka wa palamenti era mbakakasa nti olunaku lwaleero teri kibuuzo kigenda kunnema kubanga byebiro ebintu bye tuzze tukola tewali kipya tuzze nga tubeera mu bantu nga tuli eddoboozi ery'omwana omuvubuka ery'omwana omuwala ery'omukyala kati tusuubirayo kintu kisobola kummeka kutuuka awo okunswaza nammwe okubaswaza bannantebe omukwano gwe mundaze olunaku lwaleero omukwano obusimu bwe bunkubidde ku makya nga nzija namu nga mulongo gwasobola tukusabira mikisa myereere mbakakasa nti ngenda kutambula ngenda kushayininga ngenda kulaba nga entebe municipality omulongo babiri nannyini ebibala alikomyawo nga tuli bawanguzi mbaagala nnyo mbaagalira ddala. Yes, omubaka gwe abamu tebakumanyi oli wa kitundu kyawe abuuza ku bannayuganda. Balamusiza nnyo bannantebe era nga ndi wa mukisa okubanga mu kaseera kano tutuusewo mu budde era nga tugenda okuba nga tubeetendibwa weewaawo mbakakasa nti ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform kigenda kutuwa omubaka oyo mwennyini gwe twetaaga wo tulina abamu gye betwagala tulina gwe tweyagaliza n'ekyo kigenda tunoonyeza oyo gwe twetaaga anaasobola okusisinkana ebyetaago bya bannantebe anaasobola okubaawo n'okunyumiza wamu ne bannantebe era mbasaba muteeka obwesige okusalawo kunaaba kusaliddwawo ekitebe kya National Unity Platform. Yes, omulonzi atulaba akaseera kano era nkyakuwa ku babaka bangi ngenda kuba nkuwaako kubawera olunaku olwaleero ate kambaweeko ku mubaka addako owa Nansana municipality naye wali wano ne Honorable Mwadanko Nnyingi. Honorable, sooka obuuze ku bannayuganda akaseera kano gwe vetting ogiraba togitidde ki ekiddako? Bannayuganda mwenna n'okusingira ddala abalonzi ba Nansana municipality twatuse dda ku kitebe kya National Unity Platform okwanukula buli kajjoji wa kibuuzo agenda okutubuuzibwa era ndi mumalirivu ndi mweteefuteefu ate bwe sikikola ani anaakikola mwe mwennyini mwanzikiririzaamu ne mwantiza mbaali genda okwate fulaga y'ekibiina ojja okikire Nansana municipality. Nsanyusa nnyo n'okutulaba ate n'okuwagira ekibiina kyaffe. Yes, Honorable, kubuuza ku bannayuganda nawe bulijjo abamu tebamanyi nti olina muwakiso kati omanyi kyaddondo fe tuli ku nsalosalo eza Kampala ne Wakiso nate okuba nti waliyo State House Magere kati twaliwanga command post kale mbadde awo gatekeeper tuzze ekisooka atukiriza mu kibiina kya National Unity Platform twagala okuteeka ettaffaali singa NUP etukwasa omumuligo okukikwatira bendera okwongera ettaffaali ly'okulwana ne nakyemalira Mwai Museveni ono dikiteeta era bwe bambuza ekibuuzo ani yabba akalulu oba ali dikiteeta oyo Museveni ani president eyawangula ye president Kyagulanyi ani addako oyo Kyagulanyi katuzze okwewaayo okwesabumitinga mu process y'ekibiina olunaku olwaleero okusobola okwanukula akakiiko k'ebyokulonda enteekateeka yaako ey'okusunsula nze manyi ndi musajja musobozi era ndi mumalirivu nnyo mpeerezaako emyaka ena egiyise mbadde minisita wa NUP opposition akwata ensonga za mawanga amalala bali mubaka w'ekyaddondo otudde ku lukiiko nga kusase akakiiko aka foreign affairs kyemanyi ku sekita ya foreign affairs tandika ettaffaali ddene nnyo otuka mu sekita ya accountability mu sekita nga kusase manyi tandika ettaffaali ddene nnyo okusikirira abantu bange ku floor ya parliament okutwala mu maaso omukululo bwenaleka sentense mu kyaddondo isi ng'omubaka waayo ogwo ngututte mu maaso so nzize nga manyi nti ebibuuzo byonna lina ansa zaabyo kati munsabire n'essaala. Ebibuuzo tobitidde? Ndi mumanyirivu nnyo kubanga era bibambuuza era byensiibako kubanga olwo ze tusimba tuzannya mu byobufuzi n'obweru byobufuzi era ze zimu twagala nkyukakyuka mu ggwanga lyaffe twagala tereeza ggwanga lyaffe twagala kulaba nti buli front tugikozesa nga front line buli wamu abeerako komanda wenyinga mu palamenti nsi 5 ngenda kulanda ku front ez'enjawulo nga tukozesa ebikolwa byonna omuli amagezi omuli okwetegereza owetaaga physical presence nga wooli sikyemanyi bwotundira ku mukulu ogwange byebadde nkozeeko era byajala nga ndi mwetefutefu. Amen. Oyo Honorable Mwadanko Nnyingi naye wali wano olunaku olwaleero okulaba nga agenda mu vetting ababaka ab'enjawulo olwaleero tuli mu kuwaako ku updates ez'enjawulo okulaba nga buli kimu tukikuwa kankuweeko ku mubaka ow'Entebe abeere nga akubuuzaako y'omu ku bazze olunaku olwaleero okuba nga avettingibwa. Honorable obuuza ku bannayuganda kaseera kano tuli live. Bannayuganda mwenna mbeebaza okwagala ekibiina kya NUP mbeebaza okuba nga mugoberera
buno yali ne Honorable Nabatanamuli Joyce okuva Ntebe Municipality ng'olwaleero nzize okuba omu kwabo bagenda okuvetinga ku kaadi ya National Unity Platform y'obwemupi obwa Ntebe Municipality. So musabire ebibuuzo muyite bulungi ate ne Mukama ateekeko ekisa zibe nga neweza okusenkaaga ezasooka zaakola bubi kandi mbakakasa ebyo byonna nga nzirina njagireeta Ntebe Municipality ya NUP. Ebibuuzo tubitidde bye bagenda okubuuza? Sirina nsonga ntiisa bibuuzo kuba olabye nga chairman atubrefinga tugambe batubuuza bye NUP. Ate mu NUP bajja omulembe so nkakasa ebibuuzo kuba bagenda kumbuuza bulijjo kintambuliramu okumala emyaka etaano. Yes, oyo ye mubaka omukubeegwanyiza entebe ya municipality wali Honorable Kakembo. Gwe mulungi atulaba akaseera kano ababaka abo nga bo balaba awo era bebaze okubanga bakukiikirira gwe omuntu yenna aliyeyo owewakiso omu kitundu ekirala gwe eyekumidde ku Lugiryo TV bwetembeera bweri update gye tuli mu kuba nga tukuwako era nga ababaka we bali wano bamaze okubanga batuuka gwe mulungi aliko akaseera kano eyekumiddeko. Okay, kale kansooke menga nkuwaako ate ku Ssaabayimbi naye mulabawo wano yatuuse dda okulaba nga naye avetingibwa omulungi atulaba ali ku Lugiryo TV naye wali wano Ssaabayimbi. Soko obuze ku bannayuganda nkulaba naawe weenaanise eyo gw'omu kubazze olunaku lwaleero. Bannange bannayuganda mwenna abali ku Lugiryo TV ku Lugiryo TV mbalamusizaako. Olunaku olwaleero tuli wano ku kitebe ekya National Unity Platform nga tulinze kuvetingibwa. So tutegese bulungi abaka bangi we bali. So katulinze bulinzi time. Nenga omanyi basoose n'abakyala so fe tukyalinzeemukko. Then after bakyala then jabatujja. Ebibuuzo tobitidde bagenda okubuuza? Sibitidde, ndi confident n'okuba ekibiina kyange nkimanyi, manyi n'ebikikwatako, manyi n'emirimu gye ngenda okukolera abantu. Oyo Ssaabayimbi naye wali okulaba nga buli kimu tukikuweereza gwe omulungi atulaba akaseera kano ngenda kuba nkuwayoko ku bantu ab'enjawulo baliwo akaze okuba nga bavetingibwa. Yes, kankweko nekono abenga akubuuzaako oyo no bayita Sylvia Namutaba. Sooka obuze ku bannayuganda igwe ozze kukiikirira abantu bawe abantu tebakumanyi tuli live ku Lugiryo TV oba buli ennyo abali live ku Lutindo TV sabatu nawe bali kumpa mukisa guneeno. Erinnya lyange nze Stewart Lubwama nga ndi member wa National Unity Platform. Ndi mwana muzaale w'eyo Ntebe era nga nze chairman yayisa bannange mu kalulu akagwa mu 2021 ate essaawa zino nze chairman wa Kkungo wa Kiso district yonna. Nvuddeyo okulaba nga nsangula bannantebe amaziga nti luli abantu betwesiga batulyamu olukwe era ne bagenda essaawa zino tubawulira bali mu muti gwa jirikiti naye temutya kubanga ekibiina kiri mutuwa omuntu omupya agenda okujja atunaazaako ennaku. Twagala okulaba nga ekibuga ky'Entebbe capital city yasooka. Ekibuga ky'Entebbe wali state house, ky'Entebbe wali zoo n'ebintu ebirala eby'enjawulo nga tukiza ku map ate tulabe nti bannantebe bafuna eddoboozi erinasobola okuba nga boogerera ensonga zaabwe. Mmwe mwenna bali ku nnyanja abavubi bakadde baffe mwenna bali mu informal sector mu butale na buli kimu emisolo nga gibafuukidde emisolo tugenda kufuna eddoboozi genda okuba nga lyogera okucekinga ku maanyi g'amagye agali ku nnyanja n'abakulembeze abatawa kitiibwa mmwe bannaffe abali wansi eyo. Yes, oyo abadde ogenda kikira wakiso amannya tebagamanyi abantu b'Entebbe amannya tebagamanyi. Erinnya lyange nze Lubwama Stewart. Okay. Honorable, soko obuze ku bannayuganda tuli live ku Lugiryo TV era ogenda kukiikirira wa nkulaba wanyumye weenaanise wenna soko obuze ku bannayuganda akaseera kano. Bannalugiryo bannange bannalugiryo tubalamusizzaako ate muzikiriza okubebaza mutambudde naffe kuviira ddala eri mu 2020 buze tutambula nammwe mu nsonga z'ezo okulambika enkyukakyuka nga bwetambula. Erinnya Sylvia Namutyaba Foot Soldier ate omuzoganyi revolutionary. Twasalawo guno omulundi tujje twekwatiremu nga tulaba nti omulamwa tugenda tuguvaako gw'okununula eggwanga lyaffe tukyali ku ogwo gwennyini nti abantu abasinga batuuka mu bifo ne babeera comfortable ne beerabira nti Entebbe ennene oba obukulembeze bwa waggulu pulezidenti waffe tanababuufu ne tunaabutuukamu. So kati ensonga lwaki tuwesoboddeyo tetwagala twetuleko nga pulezidenti bw'atugamba nti woolaba nga waliwo ekitali wesimbewo vaayo otambule vaayo okulembere. So olunaku olwaleero tugenda kuwa ekibiina kyaffe omukisa kitusunsulemu kisenge gye tuli bangi sirinzekka naye ng'era gwe banaawa flag
nja kuyimirira naye because nze ndi wa national unity platform emisala n'ekiro naye ate nga nange muli mpulira nti ngenda kusobola era ekibiina we kinaaba kimpadde omukisa sigenda kiswaza bannayuganda sigenda baswaza mubimanyiko byensobola okukola ate engeri yatugenda mu protest vote nkakasa mwetaaga striker mwetaaga dangerous substitute nga namutyaba waali azamaliridde mweteefuteefu so bannange tubakubiriza tetuva ku mulamwa bingi ebibuzaabuza essaawa zino tusigale ku mulamwa kano ka moment is just a moment omulamwa omukulu gwa kununula ggwanga lyaffe tukooye obuli bw'enguzi tukooye ekibbataka mu ggwanga tukooye ensoma embi tukooye ebyenjigiriza ebitali ku mutindo ebitatuukana na mutindo essaawa eno abazadde bali kuzza abaana mu masomero era abasinga tebalina ssente so mwenna tubakoowoola guno omulamwa si gwa pulezidenti waffe Kyagulanyi si gwa national unity platform yekka si gwa bukulembeze bwa NUP si gwa bana bakulembeze bali mu kusunsula gwa buli munnayuganda ffe just bagenda tukwasa mu muli baŋŋambe nti namutya bagenda okomandinga egendo nawe bugenda okuba obuvunaanyizibwa bwange bwe ngenda okukola naye tekitegeeza nti kigenda kuba only upon me it is upon all of us as Ugandans. Thank you so much. Oyo abadde Sylvia Namutyaba omulungi atulaba akaseera kano eyekomidde ku Lujo TV bwe kityo bwe kiri wano akaseera kano nze update gye mbadde nkuwako update okulaga buli kimu ekigenda mu maaso akaseera kano nga tuli wano ku kitebe kya National Unity Platform. Yes, bwe nkulengezaako luyeno asookeeyo ono omukyala naye yagala kifo ky'entebe ono bwe nkulengezaako eno Honorable Earth Naluyima naye wali nnyo okulaba ng'akuweereza buli kimu ekigenda mu maaso wamu n'abakulembeze ab'enjawulo abali mu kutuuka mu mpolampola gw'omulungi eyeekuumiddeko akaseera kano aliko bwe kityo embeera bw'eri okulaba nga buli kimu tukikuweereza bwe yeekuumidde ku Lujo TV kansooke nveeko okwo katono ngenda okuba nga nkomawo okulaga okuba nga mukuweereza buli kimu ekigenda mu maaso amanya n'eddoboozi olina ekyambadde musomesa okulaba nga buli kimu tukikuweereza gwe omulungi eyeekuumiddeko bwetyo embeera bwekyali wano ku kitebe kya National Unity Platform weekuumidde ku lukiryo tovaako kansigale nga nkuweereza buli kimu tugenda kuba nga tukikuweereza live and clear ku Lujo TV era tugenda kuba tukuterayo buli update ejja wano ku kitebe kya National Unity Platform bwetyo embeera bwekyali gwe omulungi eyeekuumiddeko tovaako weekuumireko obeerako tovaako amanya n'eddoboozi sikadde ekyambadde musomesa nga bulijjo okulaba nga buli kimu nkikuweereza. Embeera wetyo webadde ku kitebe kya National Unity Platform osobola okujja mu comment section n'oteerayo akalowoozo ko kusindikira omubakawo ajja kuba asobola bulungi nnyo okalaba. Oli ku Yugi Update TV mbaagaliza olunaku olulungi mweraba mwebera kubeera bawuliriza balungi na kubeera bakakkamu na bbanga lyonna kubeera nga mubeereddewo amayengo ga Yugi Update TV mbaagaliza ebisingayo mweraba.